Lwaki tusikira ekibi ate obulungi ne tutabusikira? Lwaki tukisikira ekibi ate obulungi ne tutabusikira? Ekyamazima kiri kimu. Azaaliddwa mu kiseera kikyamu. It is just wrong timing. Tituzaaliddwa mu kiseera nga tusikira kibi. Naye waliwo wabaddewo ekiseera nga tulina kusikira birungi byokka. Katonda bwe yatutonda mu lusuku Adeni. Soma Lubereberye ssuula 1. Lubereberye ssuula 1 olunyiriri olwabiri mu 8 agamba atya? 28 Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi mugirye. Ne bw'okomaawo ndowooza owulidde. Waliwo ekiseera Katonda ng'amaze okutonda Adamu ne Kaawa n'abambaza obutuukirivu bwe nga tebayonoonangako, we yabagambira bagende bazaale ezzadde, ng'ezzadde lyonna lye bazadde limaze okuweebwa omukisa. Yes. Ekyembi kiri kimu era ekisinga okubeera eky'obulabe. Tuzaaliddwa mu kiseera kibi. Tuzaaliddwa mu kiseera kibi. Era bwe yabawa n'abagamba mugende muzaale, mwale, mujjuze ensi, mugirye. Singa tebaayonoona, abaana bonna abaali ab'okubavaamu bonna baali baakuzaalibwa nga basikira bulungi bwereere. Ekyembi tekyabaawo. Kugwa bwe kwabaawo, olwo bonna abaazaalibwa oluvannyuma lw'okugwa n'ebeera generation enaazaalibwa naye ng'ezaaliddwa after the fall, ezaaliddwa ebintu byonoonese. Kati nga bw'onaaba nti taata waabeera Rwanda, bw'amala okubeera e Rwanda n'avaayo n'ebyayo n'abitunda, n'ajja n'agula mu Uganda. Kakati ne mutandika okuzaalibwa nga muzaalibwa nga bannayuganda ng'era musikira ttaka lya wano. Muba muzaaliddwa buzaalwa mu kiseera kizibu, temuzaaliddwa wano. Naye nga singa mwafuna omukisa ne muzaalwa nga muli Rwanda, era mwandisikidde by'e Rwanda. Kati singa generation zaffe zonna zibadde zizaalibwa nga tuzaalibwa before the fall, ffenna twandibadde tusikira bulungi bwokka na butuukirivu na mirembe. Naye oluvannyuma lw'okugwa tewakyaliwo omukisa gwa kusikira butuukirivu. Eby'ebintu we baayonoonera baali tebannazaala. Kuba oba ate bw'okyogedde ne nkubamu akafaananyi, singa oba baagwa nga bamaze okuzaala, ndabawo generation eyandibadde ntukuvu. Era ndowooza bwe twandigambye abandizaaliddwa after the fall bandibadde mu kiseera kizibu nnyo. Ate Sitaani yandibadde n'omulimu ndowooza okonvinsinga Adamu ne Kaawa n'abaana baabwe n'ebika byonna ebinaba bizaaliddwa. Unfortunately Baibuli etulaga nti tewaaliwo omwana yenna yazaalibwa before the fall. So Balumi 5:12 alina kyagamba. Agamba atya? Balumi 5:12. Balumi 5 agamba bw'ati. Olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi. Bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Bikola Balumi 17, Bikola Batume 17 nayo tulugatteko. Bikola Batume 17. Osooka osome olunyiriri olwabiri, somo olwabiri mu 6 agamba atya? 26 yakola okuva ku omu buli eggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuuyi zonna, bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. Yakola okuva mu atya? Mu omu. Bayibuli ez'oluzungu ezimu zimenya ne Adamu. Okuva mu Adamu omu, bonna ababonye wansi w'enjuba bonna bava mu Adamu. Ennyiri ezo lwaki nzisomye 2? Tetuzaalibwa nga tuli boonoonyi. First, because of the condition.
esomeddwa mu 5:12. We are all counted sinners because we are born under sin. Tuzaliddwa nga twagwa, tuzaliddwa nga taata ali mu Uganda e Rwanda yavaayo. We are all born Ugandans. Tetulina kyakukikolera, tetusobola kukikubaganyako birowoozo, tetuyinza kukikyusa, tekirina mu kusalawo kwaffe, tuzaalibwa tuli ekyo. Era gye tukoma okukula, gye tukoma okukyoleka, titwazaalibwa tuli ekyo. Naye si ekyo kyokka, bwana kiriyita inheritance. Tituzaalibwa mu buzaalirwanwa bwaffe okuva mu bazadde baffe bwe tubakutukako n'ekikula n'obuzaaliranwa obw'obunafu n'okwonoona. Kakati ebyo bw'omala okubiraba n'omanya nti kati yeyo n'ensonga lwaki abuzza lwaki tusikira obunafu, yeyo ensonga. Tubusikira kubanga tuzaaliddwa wansi w'okugwa. Kati tukina kyakusalawo okujjako okutegeera nti bwe tuzaaliddwa. However, there is hope. Saagala kuva ku kibuuzo kino nga siraze essuubi. Obadde okimanyi nti newankubadde nga twazaalibwa wansi w'okugwa, naye kaakati ekyo tekikyalina maanyi ku ffe. We are no longer chained by that. Yesu kyava yajja n'agamba nti nze kkubo, amazima n'obulamu. Akkiriza nze, akkiriza nze ye alirokoka. Kyava agamba nti zaalibwa omulundi ogwokubiri. Ekigambo okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kisomeko mu Yokaana essula eyokusatu, tumalirize n'ekyo. Yokaana olunyiriri olwokusatu paka ku lwokutaano. Yokaana 3 Yokaana 3 lwokusatu paka ku lwokutaano agamba bw'ati. Agambye atya? Agambye nti Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ekyo tekisoboka. Genda maaso. Nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza ntya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'amuddamu nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakumeka? Gwakubiri. Tayinza kuyingira bwakabaka bwani? Bwa Katonda. Kino kitegeeza ki? Kati kantegeeze abantu bonna. Yesu yatuggulirawo omukisa ogw'okuddamu okuzaalibwa omulundi omulala. Newankubadde we are born under sin, under condemnation, we are born lost, but the condition is not permanent. Amen. Through Jesus Christ, we can be born again. Amen. And we become citizens, not of this country, but citizens of heaven. Newankubadde nga kitaffe atuzadde nga ali Uganda, naffe ne tuzaalibwa nga tuli bannayuganda, but the condition is not permanent. Waliwo kye tuyinza okukola and we go back to become citizens of Rwanda. Kino kyongereko Musumba. Ekyawandiikibwa ekiri ku lunyiriro lw'omukaaga. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri. N'ekizaalibwa omuki? N'ekizaalibwa omwoyo kiba ki? Kiba mwoyo. Kakati kyekyo. Kati alinga tuwa opportunity. Yes. Va mu mubiri oyingire omwoyo. Obeere mujja. Kawalemu okubaawo omuntu yenna ali eyaana kuwala tenazaalibwa mu kibi. The story does not end there. Ofaanana ng'omuntu asoma ekitabo n'okoma ku chapter ezisooka. Bw'osoma ekitabo okimalayo. W'omalirayo emboozi ogenda okumaliriza ogati oluvannyuma ate byaba bitya. Singa osoma emboozi ya Yobu n'osoma gyetandikira yokka n'otasoma gyeggwera oyinza okufa nga tolina ssuubi. Bw'osoma gyeggwera omaliriza na ssanyu. Kati abantu baffe bangi bamanyi nti bazaalibwa wansi wa kibi era tebalina ssuubi. Naye njagadde mu kibuuzo kino ndeete essuubi eri buli muntu yenna atulaba. Baibuli egamba nti bonna abaamusembeza, Yokaana 14, bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuna taata omulala.
kati bonna abasembeza Yesu Kristo tebakyazaalwa Adamu, bazaalibwa Katonda. They are holy. Kati kyetuva tubasaba bakkirize Kristo ng'omulokozi waabwe, basembeze Yesu mu bulamu bwabwe, bave mu kubanga baazaalibwa wansi wa kibi bafiire omwo, babeere nga baazaalibwa Katonda, basikire obulamu obutaggwaawo. Yes. Kulw'omuntu omu kibi kyayingira mu nsi, naye kulw'omuntu omu obulamu buli bwaddizibwawo, bonna balifuuka abalamu. Naye kati awo wendabira omukisa nti tusobola okusikira ebirungi. Ekyo bwe kituufu. Ng'ekibuuzo bwe kyabuuziddwa, lwaki tusikira bibi byokka? Twagala tutegeeze yabuuza ekibuuzo nti ekituufu mu Yesu Kristo tuli basika ab'ebintu ebinene ebirungi ebitayinza na kunnyonnyolwa Mukama baffe byatutegekedde. So teyeeraliikirira tuyinza okubeera ku nsi kuno nga tulinga abasikidde ebibi, naye twagala kumugumya nti mu Yesu Kristo tuli basika n'okusingawo abibe ebya Katonda. So twasikira dde ebirungi mu Yesu Kristo era yeraliikirira bwerere. We have a second chance. Amina. Yes. Toyanza nnyo Musumba, toyanze. Mukama Mukwano gwaffe Muhindo Joyce ndowooza obiwulidde ebigambo ebyo. Kiri tokyesibaako kiri kyaggwa kasita Mukama waffe yayingira n'ayingira omubiri gwaffe n'awangula Adamu we yalemererwa. Ekyo kituufu. Kati ate n'atuwa omukisa okubeera nga asobola okusikira obulungi. N'ebikolwa byaffe bisobola okuba ebirungi. Buli akkiriza Kristo Yesu ayingira mu bulungi bwe ne mu kisa kye. Amiina. N'atusobozesa okukola ebirungi. So kati teweeraliikirira, va mu mbeera ey'okulowooza ekibi kye twasikira, oyingire mu mbeera ey'omwoyo ey'okukkiriza Mukama waffe, kubanga bagambye nti ye yekkubo bwe bulamu n'amazima. Okuyita mu oyo tusobola okusikira ebirungi. Tweyanza Musumba ozze mu bulungi.